Ho kigudde wani Kankunda Malifazi ow'emyaka 38 n'etwina omujuni Joshua ow'omwaka ogumu n'ekitundu be basirikidde mu kabenje akagudde ku kyalo Katabalanga ku luguudo oluva Mubende okudda Emityana. Ababiri bano babadde bayimiridde ku mabbali ga luguudo nga baagala kusala ng'eno motoka ekika kya Primo namba UAW Lukagana 3B gye balumbye ne basabala era nga bano babadde ba mu nnyumba emu. Omu ku batuuze abaddewo ng'enjega eno egwawo Patrick Kachiga annyonnyodde engeri taata ono wamu ne mutabani we gye bafiiridde mu kabenje kano. Wuuyo n'omwana wuuyo amirambo ebiri giri wano ekana ngandi wali eri nembuuza ki ekibaddewo nti motoka etomedde omuntu nze soose kufa kya motoka kutomera muntu soose kunoonya kufuna namba y'oyo atomedde kuba badde agenda mpola mpola omaze okufuna ennamba kwe kujja wano nenkubira poliisi basobole okujja okutuyamba mu kino. Omugoba wa mmotoka eno olw'ensisi agivuddemu n'agisulawo obwatu n'ateekako kakokola atondeka mabega era nga mu kiseera kino poliisi etandise okumunoonya. Y'oyo atomedde kuba badde agenda mpola mpola omaze okufuna ennamba kwe kujja wano nenkubira poliisi basobole okujja okutuyamba mu kino. Genda mpola mpola bw'atuuse walya naye nga motoka yeekoomye eri awo ku minzaani. Wano abatuuze bavudde mu mbeera ne batabukira abakulembeze baabwe era ne balaalika nga bwe bagenda okwekalakaasa singa tebabatera bugulumu ku luguudo luno olw'ensonga nti bakiraajanidde ebbanga eriwerako naye nga tebafiibwako nga kati buli lukya babeera mu kudduukira bubenje obubeera ku luguudo luno. Wano katubanga basobole kutuwa hampusi tutusabye ebbanga lingi tugenza ku bakulembeze bonna naye tetulina kye batuyambye tewali kye batuyambye Katabala Mubende eno abakulembeze tetumanyi nti tulina abakulembeze era n'okulonda ffe tetujja kudda mu kulonda omulanga tetudda mu kulonda abakulembeze. Oluvannyuma poliisi okuva Mubende etuuse mu kifo awagudde akabenje kano n'eggyawo emirambo gy'ababiri bano ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mubende okusobola okugenda mu maaso n'okwekebejjebwa nga n'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Kigundu Abraham yakusakidde eggulu eno ku ABS Television. Tufunangayo kiyambi.